balina amaanyi okubagoba n'agigamba nti mutulugunya nnyo abo abatali balokole mugende mu maka gaabwe n'emikwano gyabwe batulugunye nnyo wabula mujjukire nti waliwo n'emizimu emirala gye nnotuma egyabasooka egiri mu lutalo kati ne gumaliriza nga gugamba nti tetujja kuwangula Katonda. Emizimu gino gyalina amaaso agaagwayo munda mu mitwe ate nga gyonna byoya byereere ku mibiri era mu Geyeena ssebo gyonna gyali girabikako n'amaaso era ng'okugitunako obanga olaba ekintu kyonna eky'oku nsi naye ate nga wano mmanyi nti gyali tegirabika n'amaaso ag'omuntu ow'oku nsi naye era Geyeena nga girina emibiri era nga girabikira ddala gyali mu nkula ne sayizi ezo ez'enjawulo era nga gifaanana okubeerawo mu bifo eby'enjawulo ate mu bwangu ddala. Naye nzijukira lino lidayimooni eddene lyalabula nnyo ginnaagyo ku abo bonna abalina amaanyi ga Katonda abaalokoka era nga basobola okugigoba mu linnya lya Yesu. Yesu n'anzijukiza nti jjukira nti mu linnya lya Yesu mugobanga emizimu mu bantu ne basumulula era jjukira nti bamalayika bange we bali bulijjo okubalabiriranga n'okubakuuma. Ne tutambula okukwata ekkubo eddala okuyisa dayimooni zino ezaali zoogera ne tutuuka ku kinnya ekirala okusinda okutayogerekeka n'emiranga egy'ennaku nga bisaanikidde wonna okukaaba okw'okuluma obujiji ne biruukika bingi nnyo mu kitundu kino eky'Egeyeena ekyalabika ng'ekyali kyeyongerako mu mitendera egy'okutulugunya. Entiisa ennyingi n'enkwata nga tusemberedde omwoyo omulala era laba mukwano gwange ng'ono yali musajja era ng'afaanana ng'eyali asoma mu kitabo ekinene ekya kiragala. Neewuunya nnyo ng'omusajja ono ayanjuluza emikono ng'asoma era ng'ayogera ebyawandiikibwa okuva mu kitabo. Wuliriza by'ogenda okuwulira bijja kwewuunyisa nnyo. Yesu nate n'anzijukiza nti jjukira bonna abajja Geyeena obusimu bwabwe buba buwulira era n'okutegeera kwabwe kweyongera nnyo nga bali wano. Yesu n'aŋŋamba nti wuliriza nnyo mwana wange omusajja ono. N'alyoka agamba omusajja nti mirembe sirika. Amangu ago omusajja n'asirika n'akyuka n'atutunuulira. Omwoyo gw'omusajja ono gwali munda w'eŋŋumbagumba n'agamba nti Yesu nti Mukama wange kaakano n'abuulira enjiri ey'amazima eri abantu. Ndeka nkwegayiridde ŋŋende ndabula abalala ku kifo kino. Manyi nti bwe nali ku nsi nali sikkiriza nti eriyo Geyeena. Nabuuliranga nali mubuulizi naye nga sibuulira bantu kulokoka. Era nabuuliranga nti teri Geyeena era nti togenda kukomawo ku nsi. Nekkiriranya n'abatakkiriza n'abo abalina ddiini obudiini abaali mu kkanisa yange. Nali nakyawa abantu abatali banzikiriza ng'eyange olubu oba langi yange era naleetera bangi okuva mu mukwano gwo ne neeteerawo amateeka agange ku bwange ku ggulu ne ku Geyeena ekituufu n'ekikyamu. Mukama wange nabuza bangi nabasula okuva ku kigambo kyo so nga nali mmanyi bingi. Mukama era nabba ne ssente z'abantu abaavu nnyingi naye Mukama omwoyo gwange gujje mu muliro guno sisasudde kimala olw'ebibi byange. Nja kukola bulungi kaakano sijja kubba ssente mu kkanisa yadde okutwala emu bweti yadde ebintu by'abalala ab'omu kkanisa era nja kwagala abantu bonna. Yesu n'amuddamu nti wabuzaabuza ekigambo kyange ekitukuvu era n'olimba nti omanyi amazima. Wamanya ekisingawo amasanyu g'obulamu gaakusingira obulamu obutaggwaawo. Najja n'okujja gy'oli nkuwalula ove mu bibi byo naye n'ogaana. Wagaanira ddala okwenenya so nga wali omanyi amazima. Ekiseera kyonna nalinga ndi awo nga nkulindirira weenenye oleke ebibi n'ebintu ebirala bye wali okola omusango ogwo gumaze okusalibwa. Jjukira nakulabula okwenenya olokoke naye n'ogaana. Ne tutambula naye nga Yesu yenna ajjudde ennyiike ne tuleka omwoyo gw'omusajja ono nga gubengeeza mu muliro Geyeena ate nga bw'abuulira n'enjiri ye. Okuva wano twakkirira mu kakubo akatono era ssebo nga wonna emikono emingi giweenya Yesu okukigwatirwa ekisa mu maloboozi agaali gakwasa ennaku ennyingi n'ekisa. Egyali emikono nga ŋŋumbagumba ezifuuse ne kkala okuba bbulaaka oba ggule olw'okwokebwa omuliro. Munda mu mutima gwange nali nkaaba nti ayi ensi weenenye ebibi byo odde eri Katonda. Ekifo kyonna kyali kijjudde biwoobe kusinda n'okwazira n'okutalabwangako wano ku nsi. Nga tutambula n'enzijukira mu birowoozo byange okusaba nti ayi Mukama nga kyantiisa okulaba emyoyo emingi bwe giti egibulidde mu Geyeena.
mu binnya ebingi ennyo ebyali bituntumuka omuliro wonna we twayita Geyeena, nga obukonokono buwenyeza Yesu, era wano tewaali nseko, omusaayi oba omubiri gwonna ku bantu bano, wabula okufa okwereere n'okujja omuliro. Ebiwoobe n'okukaaba n'okwazira n'okwennaku ennyingi bye byali biwulikika wonna wonna, era amaloboozi okuva mu myoyo gino gaakaabira Yesu abakwatirwa ekisa. Twatambulako akabanga ku binnya bino ebyali bituntumuka omuliro, ng'abantu abalimu beegayirira okusaasirwa obutasalako. Ayi Yesu, mpa amaanyi okweyongerayo mu binnya bino eby'omuliro, ne neegayirira Yesu. Yesu n'anziramu nti, muwala wange, ekigambo kyange kituufu. Okuggyako abantu nga beenenyezza ebibi byabwe ne bansaba okujja mu mitima gyabwe okulokola emyoyo gyabwe, mazima bagenda kubula era bajje mu kifo kino ekibi bwe kiti. Balina okukitegeera nti boonoonyi, olwo bajje gye ndi mbasonyiwe, kubanga nze ndi w'amazima era mwesigwa, era nze siibagobera bweru. Twayimirira ku kinnya omwali omwoyo ogwali gubengeeya, era bwe gwayogera ne ntegeera nga gwali gwa mukyala, era ne gugende kukaabira Mukama waffe. Muli nate ennaku ennyingi ne nkwatira emyoyo gino, era okusinda okw'amaanyi ne kunkwata ne mpoggana nti, ayi Yesu, nga kyantiisa okulaba entiisa y'e Geyeena. Omukyala ono yali ayimiridde mu nnyanja ey'omuliro ogwali guswakidde, nga gwonna gwokya omubiri gwe gwonna, era nga n'ennimi endala bwe zisooya waggulu buli lwe yagololanga emikono gye eri Yesu mu kwegayirira nti, Yesu onzigye wano, Yesu onzigye wano. Okwekkaliriza ng'amagumba ge gonna nvunyu, nga n'ennyama envundu emwetunzeeko yenna leero ng'abalala bonna. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, mukazi gwe, waweebwa emikisa mingi nnyo ku nsi okulokoka, kyokka gyonna n'ogigaana, n'okakanyaza omutima gwo nga weekola era nga weeyisanga bw'olaba. Okuyaayaana kw'omutima gwo n'amasanyu ag'obulamu byakusingira Katonda n'okwagala kwe. Yesu n'ayongerako nti abantu bonna abali mu Geyeena baalina bonna omukisa nga bakyali ku nsi okulokolebwa mwana wange. Bangi baawulira enjiri emirundi mingi, kyokka ne bagigaana bugaanyi. Ne bagaana, era bonna boolaba mu kitundu kino ekya Geyeena bonna enjiri baagiwuliranga. Abantu balina okuwulira enjiri beenenye ebibi byabwe. Yesu n'anziramu n'aŋŋamba, nze Sitaani namuggyako ebisumuluzo eby'okufa ne Geyeena. Kale mwenna abawulira mujje gye ndi mulokolebwe, muleme okujja mu kifo kino ekibi bwe kiti. Bonna abakabakaba n'abeezi omukabo gaabwe guliba mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, wabula nga beneenyezza ebibi byabwe byonna ne babireka ne bakyuka okubivaako. Omukyala ono yayenda nnyo n'abasajja bangi, era n'amenya amaka mangi ng'akyali ku nsi, era newankubadde kyali kityo nze namwagala. Nali wakumusonyiwa singa yeenenya amazima n'ankyukira, kubanga nze sajja kusalira nsi musango, wabula bonna basonyiibwe balokolebwe okuva mu bibi, kubanga nze nzekka nze nnina obuyinza okulokola. Namusindikira abantu bangi bamubuulire yeenenye ave mu bibi n'ebyo byonna bye yalimu n'obulamu bwe yali abeeramu, akyuke naye kyokka nga tawulira era nga tawuliriza. Namuyita muwala muto, ddala weewaawo yayonoona nnyo, nali wakumusonyiwa singa yankowoola. Omusaayi gwange gwayika kunaaza bibi, naye nga tawulira era nga tawuliriza. Ne nkaaba nti, Mukama wange, nga kibi nnyo omwoyo okusuulibwa e Geyeena emirembe n'emirembe. Abantu tebakimanyi nti omwoyo tegufa naye gubeerawo emirembe n'emirembe. Mikwano gyange, singa te Yesu teyali nange, sandiyinzizza kubatuusaako mawulire gano. Sitaani tayagala mazima gano agakwata ku Geyeena okumanyibwa ensi, naye bw'atyo bw'ayogera Yesu, okubikkirwa kuno kujja kumanyibwa mu nsi yonna. Obulamu bwange bwonna nali sirowoozangako nti Geyeena efaanana bw'eti. Tweyongerayo ne mbuuza Yesu nti bino birikoma ddi? N'anziramu nti, mwana wange, kitange yekka y'amanyi ddi enkomerero weerituukira. Awo Yesu n'anzizaamu amaanyi, era ne mpulira okwagala n'omukwano ebitayogerekeka. Ekiro ekyaddirira Yesu era n'ankyalira, ne tuddayo mu bifo by'emyoyo gya buli Geyeena. Ne tutambula ne tutuuka mu kinnya ekirala omwali omukazi eyali ayimiridde mu kkoomi ly'omuliro. Yesu n'ayogera naye, bwe wali okyali ku nsi nakuyita ojje gye ndi olongoose obulamu bwo, era omutima gwo gubeere ne Katonda, osonyiwe abalala, obeere mukkakkamu,
era oyingire mu mukwano n'okwagala n'obutuukirivu. Nakukyalirako ne mu matumbi budde omwoyo gwange gusobole okukusendasenda okujja eri okwagala kwange. Omumwa gwo gwayogeranga nga bwongoberera era nga bwonjagala ennyo, kyokka bino byonna omutima gwo nga tegubitegeeza. Byali byakumimwa bumwa ng'obiyimba mu nnyimba awamu ng'obyatula obwatuzi nga bya ddiini kyokka nga tobitegeereza ddala. Era buli kiseera natumanga abantu abalala nga balokole bakuyamba okwenenya ebibi byo, kubanga nali njagala okukukozesa okuweereza eri abalala obayambe okumanya nze oluzzi olw'amazzi amalamu. Gwe ate wayagalanga nsi okusinga nze. Era Yesu n'ayongera okumutegeeza engeri endala nnyingi ze yamusembererangamu ng'amuweereza abantu abaamuwanga obunnabbi, abalala ne babubuulirira okuyita mu njiri, naye era bonna n'abagaana ne yeeyongeranga kukakanyaza mutima gwe. Emmeeme n'ekiwanga ky'omukyalo ono ne kigenda mu maaso okwogera ne Yesu. Yesu yava amugamba nti, mukazi gwe na wano mu Geyeena kyajjudde obulimba n'ekibi. Nakuyita naye n'ogaana okumpulira. Gwe wasuubira nti okubeera obubeezi mu kkanisa kikutwala mu ggulu. Oteekwa kuzaalibwa mulundi gwakubiri mu mwoyo, kwe kulokoka olyoke oyinze okugenda mu ggulu. Eggulu toliyingiramu na bibi bya bulamu bwo. Ebibi byo byali bingi n'ogaana okubyenenya, era waleetera bangi okwesitala ku kigambo kyange. Tewasonyiwa balala ebyo bye baabanga bakusobezza, era ne weefuulafuula okunjagala n'okumpeereza mu maaso g'ekkanisa n'abakulisitaayo, so ng'ate bwe wabeeranga toli mu kkanisa ng'olimba, olyazaamaanya, owemula, obba, ng'okola buli kibi kyonna kye wawuliranga omutima gwe kye gwayagalanga. Wabulamu ekibala kyonna mu bulamu bwo, era ng'owuliriza nnyo emyoyo gy'eddiini egisendasenda. Kale ng'obulamu bwo bwekinaafuusi bwali bukusanyusa nnyo. Nange awo we nalabira ng'omukyalo ono yali anyumirwa nnyo obunnanfuusi okukamala. Mikwano gye ng'agirimba okufa obufi, era teyalokokako n'olumu mu bulamu bwe. Yali alimbalimba abantu naye nga tasobola kulimba Katonda. Yesu n'ayongera okwogera n'omukazi ono nti, wagaana okuwuliriza omwoyo wange ow'ekisa, era abantu be nakutumiranga wabapimaapimyangamu kungulu so si munda. Ebyonoono eby'omu mutima gwo ebyo byonna wagaanira ddala okubyenenya. Okuyita mu ggwe nayagala abantu bange bafune okuwonyezebwa okw'omunda era wawe okwagala. Bangi bambi bw'otaakola kye nakuyitira ng'okyali ku nsi ne basibibwa, abakazi ne bakwatibwa olw'empaka, abamu ne bajoogebwa nga batwalibwa mu bibi, era ggwe kennyini wali mukambwe ennyo gye bali, era ne mu kino n'oteenenya. Amakubo ga Mukama gonna wagamanya era wagategeera bulungi, kyokka ng'obunnanfuusi bukunyumira nnyo. Mukama mu kwogera kwe n'omwoyo guno ogwali e Geyeena yalabika nga tagulumirwa n'akatono, kubanga omukyala yali ajeemedde eddoboozi lye emirundi n'emirundi. Ne tweyongerayo okuva awali omwoyo guno nga gusinda okukamala, era Yesu n'aŋŋamba nti bangi mu nnaku ez'oluvannyuma baliva mu kukkiriza nga bawuliriza emyoyo egirimba baweereze ekibi. Naye mmwe muveeyo mwawulibweko era musalewo olwaleero ani gwe munaaweereza. Ekinnya kitaddako nakyo kyalimu eŋŋumbagumba ezibengeeya omuliro era nga bali abalala. N'empunyiro evvumbe ly'okufa wonna wonna, omwoyo ogumu ne gwogera eri Yesu, n'empuliriza nnyo nga gwogera. Gwali gwogera kigambo kya Katonda. Ne mbuuza Yesu nti, Mukama wange, ate onaakola ki wano awulikika nga abuulira enjiri? Omukyalo ono nga bw'abuulira nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, mugoberere obulamu bwo bwonna era omuweereze. Akwagala nnyo era ajja kukulokola. Nenziramu ne mbuuza Yesu nti, ono ate akola ki wano okwogerera ekigambo kyo mu Geyeena? Amangu ago omuzimu ne gujja ne guboggolera omwoyo gw'omukyalo ono okusirika, era n'emirala mingi ne giyoogaana nga gimulagira asirike. Mukama, omukyalo ono akolera ki ddala wano? Yesu n'aŋŋamba nti, wulira mwana wange, ono namuyita wa myaka 3 okubuulira ekigambo kya Katonda era okumuwa omujulirwa w'enjiri. Amazima yagamanya. Yesu n'ambuulira bingi ku kuyitibwa kw'omukyalo ono, era n'engeri gye yagonderamu Katonda n'ekigambo kye, era n'engeri gye yatandikamu okubuulira enjiri eri amawanga gonna. Yabuulira nnyo ku butukuvu era yali mwesigwa nnyo mu maka ge. Ng'emiranga gy'omukyalo ono gyali gisaaliza ng'ali mu Geyeena.
era ne neebuuza nti Mukama ate kati akola ki wano Geyeena? Yesu n'anziramu nti wulira era oyige ki Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Lumu bwe yali ali mu njiri ng'abuulira mu mawanga ne kimugwamu nti bbaawe eka yali ayenze n'omukazi omulala. Omusajja yajja eri mukazi we n'amwenenyeza nti sitaani ye yamukema n'ayonoona. Kyokka omukyala ono yali amanyi bulungi ekigambo kya Katonda era yali amanyi okusonyiwa, naye n'alemererwa ddala okusonyiwa bbaawe. Bbaawe yagenda mu kkanisa y'ewaabwe ne yeenenya mu lujjudde lw'abantu bonna, naye ate ye mukyala we n'agaana okumusonyiwa newaakubadde okusaba Katonda amuyambe okumusonyiwa. Kituufu bbaawe yali mukyamu era yayenda, kyokka omukyala ono ye yali amusingako okumanya ebyawandiikibwa ebitukuvu era yali amanyi bulungi okusonyiwa, so ng'era yamanya nti na buli kikemu ekijja eri abantu Katonda assaawo ekkubo ery'obuddukiro. Obujja bwatandika okumulya munda n'alemererwa ddala okubumpa. Bulijjo yeeyongeranga kukaawa n'obusungu, era eno nga bw'agamba mu mutima gwe nti Katonda buno bwekanya kuba mukazi wattundi eno nfuba ku mulimu gwo ate eribaze ngaddamu kwenduukuluza. Yesu n'agamba nti natandika okumuyamba nga musaba mpa omugugu guno ngumuggyeko, era yagaana. Emirundi mingi nagezaako okumutuukirira okwogera naye n'atampuliriza. Yeeyongera okukaawa mu mutima gwe era ekibi ky'obutemu nakyo ne kiyingira munda mu mutima gwe, nga mu kifo awanditudde okwagala, ettima, obujja, obusungu, okukaawa n'obutemu ne bituulawo. Era lumu obusungu bwamusukkirira nnyo, n'agenda n'alumba omukyala oli n'amutta eyali aganzizza bba, era ne bba n'amuttiramu. Okuva awo sitaani yamwambala yenna, era oluvannyuma naye ne yetta n'akkirira wano n'ajja Geyeena. N'atunuulira omukyala ono ng'abengereza mu muliro, ennaku n'ekwata. Bwe yatandika okwogera nga bw'akuba ebiwoobe ebyali bisaaliza ennyo, yagamba nti Mukama, kaakano ŋŋenda kusonyiwa, nsonyiye, ŋŋenda kusonyiwa, nzikiriza nve Geyeena, ŋŋenda kukugondera kaakati kubanga Yesu tolaba na wano Geyeena bwe mbulirawo ekigambo kyo. Era kati emizimu gijja gintwale gintulugunye nnyo kubanga nali mubuulizi wa njiri. Ebibonyoobonyo byange tebyogerekeka kubanga nali mubuulizi. N'ennaku nnyingi mu maaso ge Yesu yakyuka n'atunula waggulu nga bwe tutambula, n'agamba nti Kitange, Kitange, bakwatirwe ekisa. Nange ne nkaaba nti weenenye ensi olw'ebibi ebikutwala mu kufa n'okuzikirira. Abaana abato, temunywa seggereeti n'enjaga, mukoowole Mukama abayambe. Temusendebwasendebwa abo abalya era abagaaya amayirungi n'abo abeeyita abalaasa ab'ensi eno. Abo bonna bwe bulimba bw'ensi obwagala okubasendasenda okubatwala mu kuzikirira mu Geyeena. Mukoowole Mukama waffe Yesu abayambe. Alina bamalayika bangi b'asobola okubaweereza okubayamba. N'olwekyo temukola kintu kyonna ekinaazikiriza obulamu bwammwe. Mumukoowole, ye ajja bayamba. Bwe mulimanya amazima, n'amazima gali bifuula ab'eddembe. Waliwo essuubi lingi mikwano gyange mu Yesu Kristo. Mu kiseera kino bw'oba ng'owulidde ebigambo bino ng'oyagala okusembeza Yesu mu bulamu bwo, kikino kye ŋŋenda okukusaba okole. Ŋŋenda kukusaba ogenda kuddamu essaala eno ey'okwenoonya awamu nange. Era bw'onooba omaze okusaba essaala eno, nja kukusaba okwate ekkalaamu owandiike, nakuwa bokisi k'onoowandiika, oba si kyo otambule ogende mu kanisa yonna ey'abalokole weewandireyo era otandike okubeera omulokole. Otambule mu bulamu obw'obutukuvu, obulamu obw'okutya Katonda, oviire ddala mu bubi okole obulungi. Njagala ozibiriza amaaso go ogambe bw'oti: Kyayi Yesu, olwaleero bwe mpulidde ebigambo bino n'ensalawo okulokoka. Nsazeewo okukyukira amazima, nsazeewo okuleka obulimba bwonna obw'ensi, ntambulire mu bulamu obw'obutuukirivu n'obutukuvu. Mukama wange, nsonyiwa ebibi byonna bye nsobezza mu nsi muno. Olwaleero nzikiriza nange mbe omu ku abo abalonde bo. Twala ebibi byange, twala obunafu bwange, twala enjadde zange, twala na byonna ebyansiba edda. Leero nzikiriza Yesu nga ggwe Mukama era nga ggwe mulokozi wange. Era olunaku lwa leero sitya, njatula nti Yesu
ye Mukama era Yesu ye mulokozi. Mukama nkwebaza kubanga ondokodde era mmanyi nti osembezza. Weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama. Ng'omaze okusaba essaala eyo nja kukusaba okwate akakalaamu osobola okumpandiikira ku post office box 9096 wano e Kampala, oba ng'omaze okuwulira ebigambo bino tambula butambuzi ogende mu kkanisa yonna gy'omanyi gye babuulira ekigambo kya Katonda kye ŋŋamba nga balokole. Abasumba bangi b'omanyi oba ababuulira enjiri ey'amazima egamba abantu okwenenya n'okulokoka. Osobola okugenda gye bali n'obabuulira ki Katonda ky'akoledde era n'obagamba bongere okuyamba okutegeera n'okumanya ekigambo kya Katonda. Mukama akuwa omukisa ng'okola bw'otyo. Amiina. Yo banga bakunyoma, we
yafanana yobanga bakugamba tekweyagalira baba bakumalika esabi esinga giraba baleke mukwano Yesu baleke tekweyagalira ekyo mulowooza yono mwana waabwe kubanga singa teyaliye era sikyaliwo ekanda erinnya lyange kusiri kumawukuma mukwano Yesu tewali afaana